Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mbalamusaako nze Nnaalongo Nalubaale. Nga nsinzira wano ku lusozi Kiwamirembe bwa Basese muli muti eyo bassebo ne bannyabo Bassaalongo ne Bannaalongo wamu n'abalongo baffe mwenna. Njeebale gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale kwagala bajjajjammwe nga mugenda munoonya okumanya n'okutegeera ensonga zaabwe. Wano nno we tuli ku mukutu tusobola kuyiga butya bwe tukwasaganya ne bajjajjaffe. Era nze mbakuutira kaati nti lubaale ono gwe twogerako oba empewo zino ze twogerako si za njawulo ku ffe, wazira ziri integrated mu bulamu bwaffe era zifaayo ku ki kye tulya, kiki kye twambala, butya bwe tweyisa, byonna bicontributinga. Kati lubaale ng'akubanja olina okumeka sure nti weeshapinga into someone of dignity, kubanga abantu abaliko empewo zino ezituliko nkulu, za buvunaanyizibwa, za kitiibwa, kale ziba zaagala naawe omuntu gwe ziri naye obe ng'oli mu mbeera ng'eyo, so si kunywa, kugangayira, kugwa ku makubo. Ekyo kinyiriza ddala empewo era ziba zisobola okuyisiza ddala obubi. Olwaleero njagala tutunuulire obuyinza ffe abantu bwe tutuulamu mu mpewo. Kikulu nnyo omuntu okumanya obuyinza mw'otudde gwe ng'omuntu aliko empewo. Oyinza okuba ng'oli mu buyinza bwa Bassaalongo oba obwa Bannaalongo oba obw'abaana oba obw'amayembe oba obw'emisambwa, obuyinza obw'enjawulo bw'oba otuddemu. Naye kye njagala omanye nti obuyinza obwo budimandinga okuba nga weeyisa mu ngeri eweesa ekitiibwa. Bw'omala okumanya obuyinza mw'otudde kikuyambako okutambuza ensonga. Bw'omanya nti otudde mu buyinza obw'abaana, abo bw'ojja okusanga mu mbuga ng'ayambadde ekiteeteeyi, nga yeeyambalidde ekiteeteeyi, era ne bw'aba aloota ali mu buteeteeyi. Owulidde? Kale ate gwe atudde mu buyinza obwa Bannaalongo tojja kwagala kwambala nga ye, kubanga bw'onoogezaako Bannaalongo bajja kuba balina okukuvunaana. Oyambala otya bw'otyo obaswaza, baagala oyambala eggomesi, oba mukitegeera. Kwegamba kikulu nnyo okumanya obuyinza mw'okola ki, mw'otudde. Kikuwa okumanya biki by'oyogera na biki by'otoyogera. Abantu olw'obutamanya buyinza bwe batuddemu beesanga nga oluusi bo bennyini na bennyini bessaako obusibe obw'enjawulo nga beeyogerera amafuukuule. Nze sirigaggawala, sirifumbirwa, sirikola kino. Kwegamba n'ojja ng'ottotola ebintu ebyo naye nga mu mazima ggwe wennyini oli mu kwesiba, ate bw'ovaawo n'ogamba nti bakuloga. Naye nga lulimi lwo lwaki? Kubanga obuyinza bw'otuddemu bukusobozesa okwogera ekintu ne kituukirira. Kati bwe kiba kibi kigenda kutuukirira, bwe kiba kibi ng'okyeyogeddeko era kigenda kukutuukirirako, ate bwe kiba kibi ng'okyogedde ku mulala era kiba kyakutuukirira. Kale okumanya obuyinza bwe tutuddemu kituleetera okuba abeegendereza, si buli kimu nti tujja kukyogera. Okumanya obuyinza bwe tutuddemu kituleetera okwekenneenya biki bye tukola, kubanga olina by'olina okukola ne by'otolina kukola. Osanga omuntu ng'atudde mu buyinza obwo obwa Ssaalongo naye ng'ali ku mulongo amuperereza, olw'okubanga alowooza mbu buno obwa Ssaalongo bwe bamugamba buli mu mpewo buwewo, ye tebimukwatako. Kati ng'omusanga ali ku babiri, ali ku Nakato, ali ku Kizza, amukuba manda, amutokota. N'osanga omukyala atudde mu buyinza obwa Nnaalongo apepeya ne Waswa, apepeya ne Kato, ali ku kamya. Obuyinza buba tebukukkiriza kweyisa bw'otyo. Kale nga kyalibadde kirungi buli muntu n'amanya
atudde mu buyinza ki ne kimusobozesa okumanya by'asobola okukola ne by'atasobola kukola. Ojja kussaamu amaanyi mangi nnyo okubeera n'oyo omusajja gwe wafunye naye nga muli mu buyinza bwa njawulo. Oluusi ng'omu mwana omu muzadde mwesange nga tekijja kusoboka. Ogende ku basawo bakulyeko ssente okole emikolo gimaleyo naye nga mu mazima tekigenda kusoboka olw'obuyinza buno obutabaganya kubeera mwembi. Nga buli lwe mugezaako okubeera mwembi biba bizibu biki? Biba bizibu byereere entakera. Owulidde? Kale kituufu okumanya buyinza ki mw'otudde, kubanga kikuwa okumanya by'oteekeddwa okukola ne by'ototeekeddwa kukola. Omuntu atudde mu buyinza bw'empewo, katugeze eterinnywa ya mwenge, bw'agezaako nnyo okwagala okunywa omwenge, beeba osanga ng'agudde ku kkubo. Tagwako nti olw'okuba nga lubaale kyayagala, naye aba ali ku kibonerezo. Aba ali ku kibonerezo eky'okuba nti akoze ekyo ky'atateekeddwa kukola, awalirizza. Kati empewo esazeewo emubonereze, naye nga bwe mumanyi nti akuba owa akuba awumbirira. Ebiseera ebisinga empewo ng'ekubanja yo teyeesitukira, esindika mulala yajja n'akubonereza. Kati empewo etayagala kunywa mwenge, bw'ogiraga nti ggwe olemeddeko oyagala kunywa mwenge, egenda kusindikira abanywi b'omwenge. Gye bali abasajja bakatamiira jjobyo nga bazibu nnyo ku mwenge, nga ye yayiga kunywa teyayiga bika. Asobola okugunywesa nga buli kinusu ky'ofuna okinywa. Ng'okinywa. Nze namulabakokko ng'agamba nze bannange nkubuulire, bwe mmala okufuna omusaala ngenda okuwulira omutima nga guŋŋamba, bannange togenze kunywamu, genda onywemu, wakiri eccupa emu, ssente ezo toolako, onoonywa wekka, ne banno bakole ki? Batwalireko. Kale gye mitwalo 3 toolako 10, 2 galeke, gajja kutandika ate okukola ebirala. Otoolako 10 ng'ogenda ng'onywa nga n'ebbaala yonna ogigulira. Ogenda okuwulira nga eri eddoboozi likugamba, bambi n'eziri ewaka tuzinone, enkya tujja kukola endala. Bambi teweerumya nnyo, buno obulamu bwa kiseera, ndaba tunywako obunywi tetuziiza musango. Nga nazo oziddukira ng'ozinywa. Ezisembayo tomanya na gye ziraga, wazira okoma kumanya nga tokyabitegeera. Owulidde? Naye ng'oli ku kibonerezo kyakukola kintu kyakugaanibwa kukola olw'obuyinza bw'otuddemu. Kale okumanya obuyinza bw'otuddemu kikulu nnyo, kikulu nnyo nnyo nnyo, ate ng'era osobola okumanya nga tonnakola busera, nga tonnakola kwezuula na bisigadde, osobola okutunuulira emikwano gy'olina giri mu kiti ki ne kikuwa okumanya. Bw'obeera mukyala ng'oyagala nnyo abaana era ng'owulira ekisa kingi eri abaana, manya obwannakazadde bukutuddemu. Era bw'obeera musajja ng'owulira oli wa buvunaanyizibwa nnyo nga tosobola kusanga mwana ku kkubo n'omulekako, manya obwannakazadde bukutuddemu. Bw'obeera muntu mukulu naye nga gw'owulira ebisinga okukusanyusa by'abaana bato, manya oli mwana. Ekyo tekitegeeza nti ate kati kola bya kito oddemu oyavule n'ebirala. Nedda, wazira kikuwa okumanya ekiti mw'okola ki? Mw'otambulira. Kino kikulu nnyo kubanga abantu obasanga mu mbuga nga mu mazima ye ayina kuba mwana, naye ng'emikolo akola gy'abassaalongo ne bannaalongo. N'amenyeka nnyo, so ng'ekintu kyalibadde kitono nnyo kubanga ye mwana. Ye mwana ng'oluusi abalala gye baba banjira okugabula nga ye ate abanja mmugabula, ye y'abanja okumugabula. Muwulidde? Naye n'osanga nga emikolo gino giri mixed up, ng'ate omwana ali bize yagabula, so ng'ate oluusi yalibadde yagabulwa.
oba mubitegeera kwegamba mu ngeri eyo bw'etyo owulidde. Mmanyi kati we mutuukidde kati era muteekeddwa okuba mubitegeera bulungi. Kale kikulu nnyo okumanya ekiti mw'otambulira era osobola okukola emikolo nga giigyo ne gikuwa okumanya kiti ki mw'otambulira. Mu birooto tutera okulaba n'obeera mu kirooto ne bakuyita Nnaalongo ne bakuyita Ssaalongo, n'oloota ng'olina omwana oyo gw'oweeka entakera, n'obeera awo nga mu butuufu olera baana naye nga ggwe olivinga in denial, oli mu kwegaana bwegaanyi. Nedda balimba mbeera ntya Nnaalongo nga sibazaalangako. Nnyabo oli mukyala era oli Nnaalongo nga bwe buyinza bw'otambuliramu. Amaanyi agakutambulirako ga bwa Nnaalongo, amaanyi agakutambulirako ga bwa Ssaalongo. Kale okwegaana obwegaanyi n'ogaana okukola ekyo ekikwetaagisizza ate era tekigenda kukutaasa, owulidde. Kale oyo omulongo gw'obadde oyagala okupepeya naye ye mwenenye, mwesonyiwe, manya ti oyo mwana nzaala muzaale tekijja kusoboka. Kale mu ngeri eyo ojja kulaba ng'emirembe gizze era nga buli kimu kikola ki kikutambulira bulungi. Kale twebaza Omutonzi era tuli basanyufu era nga tusiima olw'okuba nga akutuwa okumanya kuno n'okutegeera n'okutukuuma nga tuli balamu, era bwe tutyo ne tusaba obugabirizi na buli kirungi kyonna kituuko nga tuli balamu. Weewaawo akuume atakuumira mpeera.